baze kutuula kubawuliriza tusobole okunoonya butya bwe tumalawo ensonga zammwe. Nsaba butuwanga neki ekitiibwa okontinu ekisembayo okoze ku nsonga zaffe. Tusaba omusolo gwa kilo nga osabye ng'ogenda gukolako gusooke guyimirire nako okumala omwezi mulamba paka woonatuwa ansa. Gusooke guyimirire nga woonyonye ansa oguteeke ku wonti naffe ojja mmala otuwe ansa kuba gumazeewo ssente zaffe. Tuli wano tuli mu ICU tugwawo gusooke guyimirire. Ensonga ey'okubiri, ensonga y'okkiriyalinga wabanga mwami musinguza abantu be yassaawo nga tabeesiga ye aba akkiriyalinga tukooyo kkiriyalinga kwoteina ne tugijjayo ate ne bajja ne bagikima. Ye kennyini yabaagiwala liizi ng'agikkiriza tukooyenga okugijjayo ng'ate tumaze okusasula. Baani ababa baazikiriyalinze? Ensonga endala, nina ensonga nnya ngenda kuwa n'abalala. Ensonga endala, Abachina abamu tubawa ssente mu factory zaabwe naye ate ne bajja ne bakola amaduuka wansi ne batunda factory price ate nga ffe twabawadde ssente nga twagala ebintu bingi. Ensonga y'Abachina mbadde nkusaba nze kennyini tukutwale ku maduuka gaabwe obajjewo. Tugenda kutwalayo nga ggwe, tugenda kuwa obukuumi tubakulage. Abamu bakuuma mundu mwami Fetito tajja basobola oba bano bakundi tebajja basobola. Twagala ggwe kennyini tukutwale obajjemu. Ensonga ey'okuna be bantu b'oku airport bayitawo nga baagala bwangu ku airport naye omuntu ne waba n'akagugu ke bakatwala mu kago ne kamala weeks 2 ekiisa ku airport buba bwangu because osasulira ssente nnyingi naye ebintu byo ne bimala weeks 3 ddala ekyo ekintu kiri feya. Nze z'ensonga zange mbadde nsaba Pira jeyeka omuntu ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala kumulya. Mwami Commissioner tugamba tusevinga ku ba container leaders which we admit nti at some point waliwo weakness. Naye kati gwe olaba bwe watujjako ba leaders n'otuwamba otuteeke ku house bill ku mpaka. Gwe teweebuuza lwaki tukyagalawo, teweebuuza lwaki ebintu babindekedde. Funa solution nga gwe top manager you can administer. Ekyokusatu ffe tetwagala kugala maduuka just tutuukiddwa tukooye meeting ezitalina kivaamu. Ebintu byaffe bimala okufuna release ne bituuka e Nabugabo abasajja be aba enforcement ne babikima ne babizza Nakawa okumala omwezi omulala mulamba. Tetukyawulira. Nyalo kakkana oli ku muzindaalo ate olwekaana. Ensonga ey'okusatu ya airport baatukkiriza kilo 5 tuzisasulire ku airport. Osasula ebintu byo obeewo nabyo. Tujja n'ebintu byaffe ku airport ne babiteeka mu kago ne bimalamu omwezi mulamba nga okubikiryalinga ne tubanga ababbe ebibbe. Nziramu mbuuza Commissioner General tulina kye twakukola. Don't be emotional. Kakana. Yembeera gye tulimu. Yembeera gye tulimu. Kakana. Twogeza bulumi. Tetwagala kulimba. Ffe tuli bannabyabufuzi. Twajja e Kampala na ssente zaffe. Oyo omusajja atusudde. N'olijja n'ebintu bye ku airport. Emigugu 2 giri mu kilo 5 ne bagitwala mu kago. Kago erina genda mu kilo 19 plus. Ne bwajja ne kilo 2 zigenda mu kago. Ne bwajja n'essimu 2 bazikugjako osasula omusolo. Omuchina bamukiriyalinga ku airport. Munnayuganda tebamukiriyalinga. Omuchina afuna clearance mu dakiika 2. Munnayuganda ofuna ebintu mwezi mulamba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati Madam Prime Minister abantu basanga yasembayo z'obu kubasibe nyuma
bebasuubuzi abatusuubulangako ng'abakongo abajja ne bayita wano n'akubuuza nako n'alaba ki ky'olina mu dduuka n'akugamba agenze Tanzania kugula bintu. Esente ezo zonna zaasigalanga wano. Ekyo twakyogeddeko. Yes, njagala kyongera kirambulula bwe nti eri wala. Honorable Prime Minister, eri wala. Twagala abantu basobole okubeera nga basigala wano batuguleko. Yensonga yange. Thank you. Right. Amanya nze Mwagale Bridget era nga nsuubuza era nga ntunda ejjoola. Basebo ne banyabo nsooka okwebaza buli musuubuzi kakati solidarity. Muwulirize. Yes. Bwe muba temusobola kuwuliriza amakulu g'olukiiko tetusobola kuwandiika nga muleekaana. Ensonga lwaki tuzze wano tuzze kwewuliziganya. Kati eby'omukyalo oyo ebimu mu butuufu saabikapitalize. Mbadijju omusuubuzi jju right honorable speaker jju kale tukakane. Basebo ne banyabo amanya nze Mwagale Bridget nga ntunda fabrics oba tuyite ejjoola. Tuli wano ne bannaffe abamu naye nga ntwala omukisa guno okutegeeza maama Nabbanja nti olutalo luno ffe tulubaddemu okuva 2020 nga twakava mu covid. Twava mu covid bwe bati twasanga nga konteina ebadde esasula kangeze miliyoni 10 ng'erinnye ku miliyoni 8. Twarwana okutuuka okulaba His Excellency the President. Era His Excellency the President we twamulaba nzijukira yatusindikako n'ew'omwami oyo. Oluvannyuma lwonna ng'olwo batugambye nti engoye bagenda zipima mu kilo. That is why the taxes raised to that extent. Naye ekyamazima tetunnayambibwa. Engoye zino eza fabrics kambabuulire basebo ne banyaba abali wano. Engoye ezo ze zivamu okusinga ndooza buli muntu lugoye lwayambadde. Abaana abasinga abatunga Mr. President His Excellency Museveni ye yakola ki? Ye yabatendeka n'abaweerera n'abatikkira n'abagamba bajje bafu. Awo wasanawo obugalo. Yamala okubawa skill fe abaleeta ejjoola ate n'atandika otuteekako omusolo omungi nga bano abaana tebakyasobola kutunga. Okitegeera ekintu ekyo. On top of that UNBS ekola ki ku bantu b'ejjoola? Kakati omusolo gwa kilo tetwagwogeddeko. Twagogeddeko naye mbadde nkyayagala okutegeeza nti ensonga eno tugibaddemu okuva 2020 tetunnayambibwa. N'olw'ensonga eyo tusaba leero tugezeeko okulaba ng'ekintu kino kiggwa. Tewali kipya kyoleese. Oka scissors ennene penalties ennene nasasudde konteina jjo nina scissors wano ya miliyoni 6. Penalty waliwo ayina ow'ataano zigenda ku miliyoni 10 penalty. Right honorable Prime Minister ensasula assessment miliyoni eziwera ddala 2 n'okusoba empapula nziinaano neera konteina gitikkula wali omukulu musinguza ayina ebitongole 3 waliwo kye bayita TDI waliwo investment agent obumotoka 3 nga bujja bwagala kuzaayo konteina bagita TIT. Amazima wa Katonda maama sente nali zijje ku mbaata nga konteina yange bagize simanye enzeewoze z'amagoba bane katuulirize nafukamira mu motoka oba enningi naye ng'ebintu babitwala n'omulaga omukazi empapula n'agamba seetaaga kutundamu ojja kujenja tukole kyuke emmaali bagizaayo mu n'empapula tebeetaaze kugitundamu. Maama tekisoloza busoloza musomo okuswaza kiswaza mbemba dine papa za URA yeyampadde release nsasudde gwajja lwaki onzizaayo ng'ate sinze newadde empapula. Nzanira nsuubulira e Rwanda boda ya Uganda bagikkala ne Rwanda nagera neyanza maama boda ya Rwanda bagikkala ne Uganda balina bakasoma bava e Rwanda nenkyusa nenga kansuubula obuntu ngene Rwanda nguzuguleyo akaduuka era empapula zisasula ke Rwanda nyingi e Rwanda kasasula omusolo n'ofuluma miwala kabaani tasobola kukuzaayo. Lwaki Uganda yaffe tugiswaza? Lwaki tugiswaza?
empapula z'enniba zayiwala ate ne banzikiriza n'ensasula nsasudde nnyingi. Ekirala maama, omushinguzi bw'atuuka okusiba ennyumba ye bw'omugamba nti waliwo tayiro eziva wano mu Uganda obadde omanyi taggulaako batulimbalimba nnyo. Twali mu covid ofiisa wa gavumenti naggulawo kampuni ekola amasimu wanaana alina essimu nga ya made in Uganda. Mama Nabbanja njagala nkutegeeze badda ku baana abo ab'amasimu ne bababikka emisolo olw'okubadde wano wakolerawo ki ab'engalirwamu bagenza okuzuula babongeza omusolo mbuwaliwo factory basanze paleti emu mu factory. Ekirala kye mmaliriza nakyo Mama Nabbanja, revenue eyo yazimba oguzimbe gulina tawa nyingi. Revenue yazimba oguzimbe gulina tawa nyingi. Okumanya abantu bano tebaagala bannayuganda ab'e Nakasero twalalika batunda empuuta mwetegeke revenue ezimba bagenda tugulako bikola ki abasajja okumala bayina ettimu ebizindikibwa byonna baabijja bweru. Lwaki temwagenda ekapeeka? Mami Musinguzi sikutunuulidde kuba abange. Mami Musinguzi sikutunuulidde nnyo kuba drone ennaku zo tuzisanga ku gate naye leero nsooka mu mupiira tebandabye. Mami Musinguzi natambudde ekizibu kyalekoiriza nga mmanyi wanomuwulirize toilet zaite za sawa. Ate njagala kusaba okwataakinga omuntu kyabulabe. Kakati muwulirize munagenda mu maaso nga mwataakinga omuntu olukiiko nga nduka. Mama Nabbanja nsaba kisonyiwo. Mama Nabbanja mbadde kisonyiwo nalambudde ekizimbe kya revenue wano tulina toilet nabadde mmanyize bakatulwayo omuntu omu. Ate ekirala simanyi lwaki enforcement bwe bagoba container neegwa lwaki badduka. Nolwekyo maliriza Mami Musinguzi 2% $2 ze batutaddeko abatayirozi mpwegayirira yagamba nti mu nsonga etali ya bulijjo bw'olowooza ng'owa bulijjo obaako ekikyamu. Maama tulina obulumi wano kuffe ffenna abali wano siba ngoye bokka tuli mu ngatto era ndeeta point yange maama ndrivinga to the point. Oli wa ngatto? Ndi wa ngatto. Kale maama tulina obuzibu buno wammanga nti mwatu abasuubuzi mubabala mwatuteeka mu informal sector abantu be bategerera obutegeerezi. Naye bwe nali nnoonya ssente oba bakama baffe abatukozesa bwe baali banoonya ssente temwali nabo. So bw'afuna ssente n'asuubula bw'aleeta engatto n'agamba nti eno y'esatu kitundu ate teweefuula mugezi gamba nti ya musanvu nga si gwagimugulako. Ako nsaba katereezebwa butereezebwa sirumba. Ekirala maama abantu abali awo bonna boolaba n'abali ebweru ne bwe baggaliddeyo bonna balina abakozi bakozesa abantu era abamu ku ffe tukozesebwa bukozesebwa. Naye buli bizinensi bweggalawo kitwale nti waliwo omuvubuka asuula enjala waliwo omuvubuka landiroodi gwakonkona. Mujja kukulembeza abachina nti bomba wa taxi maama kyavaawo ekyo maama nkyogera bwe nti nga nziza maama twasoma naye emirimu gyabula abantu abo bemulaba be baatuwa ekyokukola nga tumaze osoma emirimu gibuze. Naye omuntu ono bwe mumupiika omusolo abadde mu ngoye baali mu masimu baali mu ngatto abakozi abakendeeza mutukuke bwe batukendeeza maama bwe batugoba ezo zowulira eggaali ze mukozesa ezikuba abantu n'ezibba abantu nti omulenzi oyo oba omuwala oyo aba anoonya kyakulya. Leero mwe abali mu buyinza tubasabira emikisa naye mukitwale nti singa enkya oba ovuddemu omwana wo nga tewamutegera ku musingi olowooza anaakola ki? Nsaba nga sirumbye kubanza enkiikirira bayiribi abavubuka abali myaka gyange abakozesebwa wansi awo. Maama ffe nsaba ogende ku nsonga maama twava mu byobufuzi ne tujja ne tukola naye obulumi bwe tulina bannaffe bano